Okay. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nze Nurdin Ntege nga nziguse ne programu yaffe eno twogera ku bintu eby'enjawulo. Abadde angoberera tubali tutunulira eggwanga. Akalulu kaggwa aka Museveni n'akawangula nga 12 tewakyali kulanga kulala. Abali mu kibuga Kampala n'Entebbe ne Wakiso ennyonyi muziwulira. Ekika ekivuuma si kya helikopita. Zimije ze zikakasaako nti ekijja si muntu. Naye maze ebbanga njogera ku by'eddiini ababigoberera mubadde mubiraba. Tulaga Bayibuli gye yava, tulaga yakyuka etya, Mwoyo Mutukuvu yagiwandiika, muntu ye yagiwandiika, kyali kitya. Ababigoberera mmanyi kwemuli era mwebale kubanga mutambudde nange. Olunaku olwaleero nyina bapasita oba abasajja abalokole. Abalokole bano balina ebitiibwa bingi. Ninako gwe nayita pasita n'aŋŋamba ate nze ndi bishop. Mwane muyita bishop n'aŋŋamba nze ndi apostle. Kati ne ŋŋamba abasajja ba Katonda kankireka oli yali baŋŋanterezezza. Ku ludda wali omukulu gw'olaba anekaanekanye mu mata mu white ye Pastor Mugisha Gift. Pastor Mugisha Gift ono patron oba muyima w'ekibiina kye bayita Generation Pastors Network. Generation Pastors Network. Naye ate neebuuza generation nenjukira Nobati ndize generation promoter. Bwe tumubuuza lwaki gwe omulembe guno yenze aliko nze guno gwegwanga ogw'abavubuka baswagalifiki yenze. Kati njagala kulaba mukulu Gift oli otya ssebo buuza ku bakulaba abatulaba egy'enjawulo. Nsanyuse nnyo okubanga munda bamwe baleko ndabaze omusumba Mugisha nsumba ekkanisa Great Revival Church Kasangati ate era omutandisi owa network eyitibwa Generational Pastors Network. Network egatta abasumba abato okulaba nga bakolera wamu okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Nakizuula nti bwe tutaba bumu eggwanga lyaffe Uganda terisobola kweyongerayo kubanga eggwanga Uganda lyatandikibwa ku musingi ogw'okusaba, lyatandikibwa ku musingi ogw'obulokole kugamba ggwanga lya Katonda. So nga abavubuka bato abasumba bato yensonga lwaki tuvuddeyo ne tugamba nedda twetaaga unity, twetaaga okwegatta tusabire eggwanga lino. Ebintu ebimu bye tulaba ebibadde ebikambwe ebibadde bikaabya bitiisa kitegeeza kyetaagayo omulembe omusabi gusobole okubaako kyegustopinga mu ggwanga lino Uganda. Okay, nkweyanziza. Nina ku ludda wano omukulu Dr. Jimmy Bale. Jimmy Bale ugamba otya Oluganda? Ndyendisevu. Kama yeebazibwe. Amin. Tusanyusa okusinkana. Nange ndi wa mukisa okubasinkana. Awamu n'abatulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Okay. Amin. Kati njagala kumbuulirako Generation Pastors Network. Wagitandika. Kankomewe uwo. Kiki okyogeddeko wali nenjagala in details. Oli bwawulira Generational Pastors Network kikyalina okutegeera. Bw'owulira Generational Pastors Network ekisooka suubiramu abasumba abatandika oba abasumba Katonda bayise nga sibe babaddewo ebbanga eddene naye nga Katonda abayise nga bali mu mulembe guno ate era nga beesunga okutwala omulembe oguddako. So kitegeeza nti bwe tuba nga tunaatwala omulembe oguddako tuteekwa okweteekateeka ne twezimba nga ffe abato abatandika abasituka twezimbe mu bumu mu kwagala tusobole okutwala omulimu gwa Kristo mu maaso. So eno njiyite umbrella egatta abasumba abato b'oyogeddeko. Network egatta abasumba abato bonna kasitoba ng'oli musumba ekkanisa okuva ku myaka 2 okudda wansi kitegeeza okyali musumba muto kubanga bw'otunula bw'oti mu ggwanga lyaffe Uganda olwaleero mulimu emirembe ebiri. Mulimu omulembe gw'abakitaffe ate mulimu omulembe gwaffe abaana. Njogera kati mu ky'omwoyo ojja kutunula nga waliwo omulembe gw'abataata abali waggulu naye ate waliwo n'omulembe guno ogusituka nga baakuba kuva mu 8 abaakuba kuva mu 8 9 bakoze omulimu omulungi ne mu 6 ne mu 6 baaliwo ne mu 6 gye nsanvu bangi n'olwaliwo baaliwo naye kakati tutuuse ekiseera manyi bataata bakoze omulimu omulungi naye ke kaseera tufudde ne tugamba abasumba abato tukolokoke tuveeyo tubeeko bye tuyambako baani
bakitaffe basobola okuba nga balina bye balemereddwa balina bye bakoze ebirungi kati ffe ng'omulembe gwaffe kiki kye tusobola okugatta ku atafaali ki lye tusobola okugatta ku mulembe guno bakitaffe we bakomye oba we bagenda okukoma. Okay. Muganda wange Dr. Jimmy. Yes, sir. Enneeyisa y'abasumba ogiraba otya mu ggwanga lino? Abantu bangi tubalabye nga bagenda mu church nga abapasita gwafuuka mugano gwa kunyagulula ndiga era pasita omusanga kati nga Jimmy bwoli kati okubya akakooti kano kanza kwa mitwalo 2 mpale tujja okujjanga ssebo mu myaka 10 oba 5 mu maaso singa bonyagulula baba bangi nga olinako n'abagoberera ojja ne bakuba omukka guno omweru security ayingidde embeera eyo gye njogerako ogirengerako oba lwakuba ndi musiraamu mbawala na buwalani sikakasa oyinza okuba obiraba naye nze ndowooza Generation Pastors Network ate byebimu ku byezze okukolako kubanga buli mulembe Katonda yatwala emirembe ate yaleeta emirembe. Katonda atwala emirembe omulembe guvaawo. Ojjukira mu myaka tukuzeemu mpeza emyaka 7 waliwo omulembe gwaliwo nga bw'oyambala empale ejula okwera oluguudo nga nene nnyo zaabanga za bell bottom ozijjukira bulungi nnyo nga nene bweti kati ogwo omulembe gwaliwo era nga teri ayinza kusanga ng'oyambadde empale yo n'akuvunaana yamukundye n'ogisiba pepekale ogwo omulembe gwaliwo kaakati Katonda aleeta emirembe Katonda n'ajjawo omulembe bwe tudde eno mu kkanisa buli mulembe gubaawo omulembe gwa Dawudi gwaliwo omulembe gwa Musa gwaliwo omulembe banja emirembe gize zibaawo kati Katonda ajjawo omulembe n'aleeta omulembe omulala buli mulembe guba n'ebintu bibiri gukolayo ebintu ebirungi ennyo ate ne gukolayo n'ebibi ennyo akati nze nzikiriza omulembe gw'abakitaffe nga patron wayogedde bataata b'eggwanga mu Katonda ne bamaama guweddewo gugenze guggwawo gutusiibula guggwerayo kubanga bali mu myaka 4 egy'obuweereza 5 egy'obuweereza nga baweereza kale ezo ensobi tuzirabyeko mu mulembe kale ate ffe tetusobola kudda mu nsobi ze ezimu kibi nnyo okuzaala omwana n'akulabirako ensobi zokka. Njagala kuba clear. Ekibuuzo kyange okkaanya nti ku mulembe guli kibadde rampant. Ensobi zibadde zibaawo eziri. Abasajja omusanga ali mu Range Rover ya kawumbi. N'akola bwaguga wa buli kintu. N'aba n'amakeeru n'aba ne ng'olaba obugagga bwakuŋŋaanyiza talina gy'akola. Mu ndiga wakola ki? Wakola. Naye ng'endiga zongera kuba buki? Ekizibu we kivudde nti tubadde n'omulembe ogutayigiriza basumba kola. Era ensonga y'okkola tugisosowaziza nnyo mu Generation Pastors Network. Kubi tetusobola kwogera ebigambo bibiri ng'ekyokusatu si kyakkola. Okkola mutya? Okkola azini abasumba bagende bakole. Kino kyoyisa okunyagulula endiga nga bazijjamu bazikama endiga bw'ogikama otuuka n'ogikama n'evaamu omusaayi ate kyavaamu mata. Akati nze ndowooza omugaso gwa Generation Pastors Network kugamba nti musumba osobola okuba ng'osumba ekkanisa naye nga n'okkola okola ki? Ng'oli kyakulabirako eri endiga nga tozisindika busindisi by'otakola. Bwe nga bw'oyogera ku kukola gw'osooka okola. Pastor Gift alinga alina kyayagala ayagala okukipingamu naye akigize okkiriza nti endigwa zinyaguluddwa ne zibula n'okudduka mu ggwanga singa waliwo baddukira. Ekyamazima kiri nti bwe tutunulira omulembe ogubaddewo ffe tulokokedde mulembe ogubaddewo gwe tukoze bulungi mubaddemu abasajja ba Katonda abakoze obulungi naye era ne mubaamu abasajja ba Katonda ababbi. Okkiriza nti ababbi ekintu kyonna ekituufu tekibulako duplicate era kyova olaba nga abasajja abamu babaddeoko nga bakola ebintu ebitajja naye manyi lwaki
Fenga Generational Pastors Network twagenze okinoonyereza ku mulembe gwaffe ng'ekireetedde abasumba okubeera abafere n'okulyekalyeka abantu ekiweebwayo kubanga omusumba ekkanisa gy'atunulidde. Kyova olaba ffe tukugamba Generational Pastors Network tukkiriza nti Katonda yakugaana okukola, asobola okugaana okukola naye tasobola kugaana kukozesa. Osegedde osobola okusumba ekkanisa ng'olinayo ente ezikaaba emabega nga waliyo omulaala azirunda. Bibaddewo abatunda ennyaanya mu makanisa, abatunda watermelon mu kanisa, abatunda emiti mu kanisa. Bibaddewo ng'ekkanisa bagifuula akatale. Naye ffe ng'omulembe guno tugamba tutya? Tugamba tuddeyo tukole, tubeeko bye tujjamu ssente, tuleme okutunulira ekkanisa ng'ekyokuddamu eri omulembe gwaffe. Bible erina weeyogerera ku bapasita abanyaguluzi. Ebayibuli ekyawoneka kyogera mu Bayibuli nti bannabbi b'obulimba balijja bangi. Bannabbi b'obulimba balijja bangi ennyo era bangi balijja nga bagamba nti Yesu twakuweereza ng'alyoka abagambe nti no sibamanyi era muve wende. So tubasuubira kati ffe tulina balaba batya nti ono wa bulimba. Nabbi w'obulimba ayo kati nze Nurudini ntambula omusajja awanise kitwala rasata ogwo omulembe nagwo. Omanyi ekisooka njagala mutegeere nti obulokole buno nga bujja bwakwatibwa nnyo abantu abatasomye, abasumba. Katonda yayita nnyo abantu abatakoze batya, abatasomye. So ebintu ne tuweka nga tubikola lwa mwoyo, n'olwaleero tubikola ku lw'omwoyo, olw'omwoyo mutukuvu. Osegeera naye olwaleero abantu betusumba basomye. Kulaba Osegedde kati tokyasobola gamba muntu nti kitwala twala motoka eyo ya nize nine emotoka kati oliyo nyizo okuva inagamba twala motoka eyo nogitwala yetaaga gula abagamba atya kiki abategeeza nkitwala kigambo kitwala kya kukkiriza abazimba mu omuntu okukkiriza naye nze nzikitukkiriza bwe tinga pastors Generational Pastors Network nti tugenda kuteekateeka y'omulembe ogweyigiriza abavubuka mu kanisa okukola ogweyigiriza endigo okukola si kukitwala butwazi naye bakigule. Osegedde mu kifo ky'ogamba kitwale tugambe tigenda ogule kitegeeza bw'oba ogenda kugula oteeka okuba olina ssente zikola zitya ezigula. Omulembe tubadde mu mulembe nga musumba osanga mugaga ng'abavubuka bakola nabo mu kanisa baavu nga ye mugaga nnyo naye abaweereza baavu nnyo. Ogamba ye ffe tukulidde mu mulembe kanisa tugikuliddemu ng'awunya akamwa enjala emuluma naye tava ku pasita ali kumpi ne pasita lwaki nti pasita yamuzimbamu okukkiriza kw'okusaba okutaliko kukola. Ky'ofuna ba Generational Pastors Network tukubiriza abasumba bwenna abato ekigendo tugobera ekigendo okugoba obufere mu kanisa musumba baako kyokola baayo kyotandikawo. Oke Katonda yakwita osobola okuba nga oli mubulizi w'enjira kutuma wano naye funayo emitwalo 5 funayo omwana omugambe ndundire enkoko zina 100 nenno waliwo ba pastor ba bishop ba prophet byonna byogedde nga bwazisika mu ndiga wano bwati aba ali awo nga aguddewo essomero oba oli awo nga kuganga okukola akoze eki akoze naye nga guno gwafuuka muzimu bano balina okuleeta abo tulina bakolera ki balina okuleeta bwetunulira ekkanisa ekyamazima abantu b'osumba balina okuwaayo naye nga tebanawaayo ekyokuwaayo bakijjeewa nga tonaba kubakanda leeta n'ensawo junzike waliwo abayita nkiweebwayo n'ensawo nagamba gikunkumule naye kakati nga tonamugamba kukunkumula nsawo akijjawa. Kyova laba ffe ng'abasumba omulembe guno guli mu kusituka tuli mu kulwana kulaba nga tuzimba abasumba n'abaana baffe abali mu makanisa abavubuka bafune we bakola. Ogenda okumusabya ekiweebwayo ng'alina waakola ng'alina waakola kiwaakola. Abazimbye amasomero abasumba bagaga nnyo bazimbye ebintu byabwe nnyo si kibi okuzimba naye abantu bano betusumba kyova olaba kati omulembe guno guzze ne guba mufere nnyo nosanga gulimba nnyo ebyawandiikibwa lwaki nti gweyiiya abamu babulira enjiri lwanjala abalala batandika ekkanisa lwanjala. Waliwo omukyala ali awo ewandegeya ku bitaala aba ne Bayibuli ye bw'eti ku bitaala awo nawe ne bwogendayo kawungezi yitawo ogamba Nurdini yantumye ku bitaala by'ewandegeya
era nze mmanyi omulaba bendi nabo ne mbagamba musirike mulire kyagenda okugamba. Olujja nga Yesu yeebazibwe. Amina. Mwe mulina ku ssente mutuweyoko ku ssente. Takugambayo kintu n'eki. Kati ekyo ndowooza patron kyagezaako okwogera. Oba n'ajja n'akugamba Mukama afuga. Oba yoba nedda ng'enjala emuluma ayagala ku ssente. Mangu nnyo talina na kyakugamba nti oba Yesu akwetaaga oba obulamu bwe tewali. Naye yo nga nvaayo. Nja kubuuza ekibuuzo kimu buli omu abanga ankola ki anzira mu kati nga tuva mu kyaki oba nkadde oba mpya nti tulabyeko nga abasumba mutunda n'essaala. Nimba kati kyowuliddeko nti kiri nti okusaba kwawamu kubaawo kandi wabaawo abanaalaba omusumba mu kasenge lisiti n'etambula nti Nuruddin, Jennifer gundi mitwalo 10 waliwo ey'akakadde waliwo ey'ataano. Bayibo yagamba etyawo tandike n'ejjime. Okay, nze nga bwe nagambye wali okiwuliddeko? Nzize nkiwulira. Nalokoka 99 99 January nga 22. So emyaka mingi nga ndokose nali muvuka wa myaka 20. Olwo ki ekikulokola? Story empanvu naye nalokoka nawulira njiri nendokoka. Ntwala ku nsonga. Kaakati ensonga eyo nzize njiwulira. Waliwo abagamba nti ateekawo omutwalo like okusaba kwa mutwalo 2, 5, 10 kakadde n'ogenda waggulu okusinziza mbiwulira. Naye Bayibuli yesomesa ffe tuddayo ku nnono za Bayibuli. Generation Pastors Network mwaweebwa buwa nammwe mugabe bugabi. Ffe ekituleetera okusabira abantu gaba mafuta Katonda gakuwa agakuwa buwa ekisa kikuwa buwi oba tewakigula tona gye wakigula. Soga n'amaanyi obusobozi bw'olina okusabira abantu wafuna bufune ku bwereere. So tolina bukozesa nga agamba nti wakola nnyo. Ekyo kikyamu. Oli muntu olina okumusabira nga bwazze Katonda n'agenda n'amukolera. Kati olw'okuba nti abantu baba n'empisa okusinziira mu buwangwa bwabwe, Katonda singa akolera omuntu gw'osabidde asobola okujja okwebaza. Ekyo kyekyobwa Katonda nti wansabidde na bizinesi byabadde biganye nebikutuka amagoba n'enfuna n'engamba pastor olukumi luno oba akakadde kaakano. Kati ezo zirya peaceful ng'emirembe bwegiri. Naye bw'ozisala nti kati njagala kusabira nesokoleeta omuntu asokoleeta 2 oba ofuuse mufere musumba bayogeddeko. Twegamba pastor yenna akusaba ssente okukusabira mubbi kinyonyole nkifune bulungi. Omusumba yenna bwe mumala service ne babawa amabaasa ti gano ga 10 gano ga 15 gano ga 2 mugenda kulaba pastor mu kasenge mufere duka kubanga kino kye tugaba Katonda yakituwa buwi. Kino kye tugaba kino kye tusumulula Katonda yakituwa buwi kubanga bwe tugoberera Bayibuli tewaliwo Kristo wonna we yawonyeza omuntu yenna n'amugamba nti genda ondeetere kino genda onkolere kino tekirimu. Andi bagamba bakinyonyola ne bagamba nti okumanya Kristo oba Yesu yalaga nti okuwaayo kya muwendo yatuuka n'okugamba n'owe peesa alikole ki okuwaayo kati basa omusumba naga nange mumpe. Okuwaayo n'okusaba bya njawulo. Mpulira ono agambye nti mpa 10 okusikuwaayo. Okuwaayo gwe kennyini gwawulira oteeka okusomesebwa okuwaayo n'owaayo okusinziira ku nfunayo. Kati bano abatematema ebbalu abatematema ensigo eno ya 2 eno ya 3 eno ya 4 eno ya 5 tebali ku lwaffe. Era kyova olaba tinkugambye nti mu kanisa mwayingiramu ebiti 2 mwalimu abayingira mu kanisa nga bo bazze kukola bya bugaga bazze bagufudde mulimu era bafiirawo banyaguluzi. Ate waliwo abayingira mu kanisa lwa kuyitibwa nga ye okuyitibwa kwe kusaba. Leka nkubuulire Nuruddin
Katonda omuntu gwe yayita teyetaaga kusaba sente. Amakanisa mangi ng'abantu batwalayo sente zaabwe nga tebabasalidde eki. Nga olikya kusalidde busalize nterete 12 kubanga Katonda kimanyi toteekwa okulya osegedde oteekwa okunywa. So kitegeeza nti ye Katonda asobola okulabirira. Okay, eyo njagala kuvayo kansembe kuba nsembe ekibuzo omu omukyala Allen Seku bwe yali ayogera nammwe namuwulira n'agamba nti lwaki Baabasumba tebaagala kweyolera ku mikisa bo tebawaayo basumba tebawaayo n'agamba basumba tebasobola kufunayo kadde n'agamba nange kanjole ku mpeera z'obutebe buno obw'amabaati gano ontegedde bansaasi nti omuntu pasita talina ye bapasita balina bwe bawaayo Katonda tabibala mukoneddi omusumba bapasita bo bwe bawaayo ku ssente n'atugamba nabagulidde kapeti gana amataala nga taddeko bapasita mwe Katonda yakibasonyiwa tababalaako ekyamazima bw'oba liida oteekwa okubeera ekyokulabirako. Mugambye nti waliwo abayingira mu kuyitibwa kuno mu kuweereza nga bo bayingira kukama bukame kubba budde. Naye bw'oba oli muweereza omugugu gw'ekkanisa guli ku mutwe gwa musumba teguli ku mutwe gw'abano b'osumba. Omusumba omutuufu yasinga n'okuwaayo. Kati omusumba omutuufu yasinga okuwaayo. Omusumba baawano bawaayo ddi. Bawaayo olulooza bawaayo. Kati oyogera ebintu bibiri. Waliwo omusumba okuwaayo kubanga ekkanisa ye Vision Beyala nga pastor. Kati Vision Beyala yanoonya ettaka kuliteekako structure kugula byuma kola bisheba babiwaayo. Kati mpozi ng'oyogera ku kiweebwayo kino eky'ekibbo betumanya abasumba abatandisiza mu kiwempe ekinene nga ye kye yafunawo vision ye neekomaawo ebisigadde tunoonye sente zigula ttaka fendiga material fendiga ekyo kye tulwana nakyo. Naye kakati saagala kubuuza bingi eyo tuvuddeyo kati Generation Pastors Network anjagadde muli luddawa tuli kuba nudini alina okuba alina byayogeddeko nga mumuyinza okutusalira ku magezi ne mutugamba kangendeke wa pastor gundi oluusi waliwo ne bapasita abali mu bracket gye mwayogeddeko nga banjagadde okubeera part of Generation Pastors Network. Generational Pastors Network ekitebe kiri Kasangati naye eri Uganda yonna era tuteeseteese okusaba. Muteeseteese okusaba ekololo tuteeseteese okusaba ekololo. Generation Pastors Network eteeseteese okusaba ekololo abasumba abato abatamanyikiddwa bateeseteese okusaba ekololo nga bagenda kusabira eggwanga Uganda n'okusabira omukulembeze w'eggwanga. Tukkiriza nti buli mulembe Katonda ateekawo liida. Tukyakkiriza ddala nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ye pulezidenti w'eggwanga olw'ensonga nti yalondebwa era agenda kulayira ennaku z'omwezi nga 12 omwezi guno gwennyini. So then ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'omukaaga omukolo ogugenda okuddayo ekololo gugenda kuba gwa basumba abato nga basabira omukulembeze w'eggwanga ate nga basabira ekisanja eky'emyaka 5 kibeere successful. Ku guno omulundi ekyoto ky'eggwanga twasazeewo tukikomyewo mu mikono gy'abasumba abato. Lwaki? Nti eggwanga lino libaddemu ebintu bingi. Wabadde abalina ekyoto nga bakitaffe bye batudde ku kyoto ky'eggwanga. Naye ne tuwulira nga tutuuse abasumba ffe okuvaayo abato tweddiza ekyoto kino. Lwaki? Bataata si lwakuba bukoze bubi naye bataata bakyali abamu bali bize. Kyova olaba ebintu ebibaawo wano juzi walaba omusajja yafumita abaana afumita abaana n'abatta. Waliwo ebintu bingi abantu bafudde mu bintu ebitategerekeka ate nga omugaso gwaffe ng'abasumba tuli bakumi ba wankaaki baba bakumi ba geeti y'eggwanga Uganda.
ffe abasumba abateeka okusabira eggwanga ne tuziyiiza okuyiwa omusaayi mu ggwanga Uganda naye twakizudde nga Generational Pastors Network ng'ekyoto ky'eggwanga kyali kyawambibwa nga abakiriko nga bakiwaayo obuwi yensonga lwaki tuvuddeyo ng'abasumba abakyalina okukaaba ku lw'eggwanga lyaffe kubanga mukulu Nurdin ffe tukyaliwo emyaka kubanga bw'otunula omulembe gwaffe guno waliwo omulembe oguvaawo kubanga bw'osoma bayibuli ndowooza Bassekabaka ekyokubiri 2 bayibuli egamba bwete nti Samwiri Eriya yali atuuse ekiseera okuwummula kama yebaziwe nga ye nabbi mulembe naye nga Katonda amuteereddewo Erisa okutwala omulembe kama yebaziwe naye bw'otunulira Eriya omunagiro yali aganya oguwaayo yali aganya ogugaba okutuusa Eriya bwe yamugoberera mpaka nga Eriya awaddeyo omunagiro so kiwa kintegeeza nti omulembe guno ffe Erisa abeteeseteese okukwata omunagiro kitegeeza ffe basumba abato abateeka okuvaayo ogolokoka okusabira eggwanga okuvaayo okusabira eggwanga n'okukomyawo ekyoto mu mikono gyaffe ebintu bingi ebibadde mu ggwanga lwaki ekyoto ky'eggwanga kibadde kyanafuwa yensonga lwaki tugenda Kololo Dokita njagala kumbuulira muganda wange agamba nti ekyoto kyawambibwa wankaaki abantu beetalira mu bwetazi bekikwatako tebakola ki tebakwatako bayibuli egamba mu Second Chronicles mbyomumirembe mu Luganda ebyomulembe 7:14 abantu abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetwaza ne basaba nange nayima mu ggulu n'emponya ensi yaabwe Uganda ezeebeerawo mu mirembe mingi gy'olaba ezeebeera n'obuvuyo okuyiwa musaayi abakulembeze okukyuka mu kaseera akatono ennyo eggwanga buli mukulembeze akyuka ng'abadde akyuse bubi wabaawo okuyiwa omusaayi ng'obufuzi obuze bubaawo kati musumba kyabadde ayogerako nti ekyoto ky'eggwanga bwe kizikira nga tekikyali ky'amaanyi ekyokusaba teri aseesaamu then eggwanga lisobola okuddayo mu buvuyo bwe bumu ate tetwagala kudda gye twakola ki Nurdin wandyagadde okudda mu bwavu wavaamu nze nkulabidde ebbanga wakula oli mugagga oyinza okuba wakula nga maama alina taata kati neggwanga tetwagala liddeyo eryo yensonga ki Katonda asituddeyo omulembe gw'okusaba nga gw'abasumba bato ffe tukulembezza kusaba era tugenda kusabira Kololo ensi yonna tugiyita eggwanga lya Uganda nga 12 omwezi gw'omukaaga mwe muliyo mu gwa mukaaga tuliyo mu gwa mukaaga Museveni amaze okulayira nga mu gw'okutaano yes mu gw'okutaano ekigendererwa kiri ki twagala kuzza kyoto kya ggwanga lya Uganda ekyokusaba nga ffe tukirina kikomyeyo mikono gy'abavubuka okuva bwe natandise ebyo bye njogeddeko obubbi obufere omusaayi ekisobola okutuyamba kwe kukoma omukusaba kwe kukomyawo ekyoto abasajja nga basaba osanga omusajja nga yakola ne kuwa asobola okuba nga asaba abasajja ogerolaba yambuka bwakkirira abamu ne babuuka n'okubituti n'agwa n'asi ebyoto bya njawulo mukulu Nurdin ekyoto ky'eggwanga kya njawulo ku kyoto ekikyo eky'okwegagawaza kati oli asobola okuba nga abuuka naye ng'asaba motoka mukama ape motoka ngivugalire okusaba n'okusabiriza byawukana so kati ekyo kyoto kirala naye ekyoto ky'eggwanga kwe kugwa mu maaso ga Mukama okwegayya ku lw'eggwanga lyonna sikwa ebyaffe bye twetaaga naye okkaabirira Katonda ku lw'eggwanga lyaffe Uganda twandyagadde okulaba eggwanga Uganda ku lunaku ng'ebiro bituuse nga likyusa omukulembeze nga tewali kufa nga likyusa omukulembeze nga tewali gwe basibye omulembe gwaffe gumanyi nti abaana olwaliwo bangi abali mu kkomera okitegedde abali mu kkomera naye tetwandyagadde kukiraba bangi abasibibwa bangi abafudde lwaki bafudde kubanga ekyoto bwe kiwambibwa okufa kwe kwefuga eggwanga kati okufa bwe kumala okuwamba kitegeeza nti n'abavubuka olabye abaana abakwata bupeeva
n'akuba munne peva nga tasaase baatuuka n'okkubamu oluyimba ne mukube peva Mwasa akawanga neŋŋamba naye yasiini mbiwulire wezegedde so ekisobola okuyamba abaana baffe omulembe gwaffe kwe kusaba okukomawo ku musingi ogw'obwakatonda ng'eggwanga Uganda. Party first temala abantu nga basaba ku party first abantu basaba ku party first naye nawulirako era nga bwe mwogedde bapasita aba ba party first betumanya abakambwe ab'amaanyi ab'amannya ago amanene party first bweggwa first second paka 4th January kuba kumulula bisawo bya ssente kubibala ekyo kyabwe ekyokusaba ku Saturday first kyabwe kubanga ne Pastor Mugisha ategeka okusaba ewe kike ng'ekkanisa nange ensumba ekkanisa nange ekyaffe tukitegeka kati ekyo kyabwe oba bagenze embisaawe oba bagenzeewa ebyo byabwe neffe tuli ku kyaggwanga lyonna tuli ku kyaggwanga lyonna kigenda kuba kitya kakati era ani alina okujja akati nze buli muntu yenna alina okujja mu ggwanga lyonna nawaaba si mulokole nenga n'omutima gw'eggwanga n'atali mulokola tumuyisa gye tusabe tusaba misana kiro atugenda kusaba misana tekigenda kuba kiro misana ekisawo kigulwawo ku makya gwe jangu otandika okuyingira bayisaawa 12 tujja kuba tuguddewo emiryango jangu oyingire tusabe tugenda kuyita Katonda tetugenda kuwandiika ssaala amba akati kati sala kitafaani mugulu erinnya litiibwe tugenda kukomyawo ekyoto ky'abalokole fe abapentekooti engeri gye tusabamu yanjawulo twala mumpulire ku kipentekooti yanjawulo musaba muti eyawukana ku empandiike eyawukana ku mpandiike Katonda nga bw'ali omulamu oyogera mu by'omirembe 7:14 abantu abatuumiddewo erinnya lyo bwe baneetwaza ne basaba naawe naawulya muggulu n'owonya ensi yaffe Mukama tuzze kusaba Uganda okomawo mu mikono gya Mukama Uganda oli wa Katonda abantu abayiwa omusaayi watali musango mu linnya lya Mukama ekyo kiggwa mu ggwanga obuli bw'enguzi buggwa mu ggwanga otuzzaayo mu kwagala Katonda nga bwe twakwagalanga Uganda ogijje wala abantu bagaggawadde olw'okuba nti Katonda atuwa emirembe gye watuwa tugende gikwata bwe tutyo tusaba ekisa kya Katonda kituyambe tusaba nga bapentekooti kwegayirira gifuti ogambye musaba muta mu kipentekooti ekyawukana ku kikwate ekisooka ffe ekipentekooti oba ffe ng'abalokole okusaba kwaffe tukulemberwa mwoyo Bayibuli egamba nti abakulemberwa omwoyo abo be baana ba Katonda tukulemberwa mwoyo era n'okugenda ekololo twakulembeddwa omwoyo yagenda otukulembera tetusobola kuwangula nga ffe wabula omwoyo ng'akoze atya ng'atukulembedde yatuwanguza ekololo kyensonga lwaki olaba nti lwaki alabadde babuuza lwaki temwakitutewala mwakitutekololo kubanga kiri kyekisawe ky'eggwanga nandibadde njogera n'abasumba nti omusumba ndaba era abasumba mu saizi yaffe abato tetulina kye tusobola kukola nga tetulina kyoto kya ggwanga ekyoto ky'eggwanga bwe kiwambibwa n'ekkanisa ewambibwa ekyoto ky'eggwanga bwe kiwambibwa obufumbo buwambibwa mu kanisa ekyoto ky'eggwanga bwe kiwambibwa amaka gafa awatali agamba ekyoto ky'eggwanga bwe kiwambibwa bino bwe bubonero obulaga nti ekyoto ky'eggwanga kyawambibwa abasumba abatukuvu balwanagana boka na boka ne beetomera boka ne boka kiki kabonero kikoyagala bw'otunula olwaleero abasumba beekuba amayinja boka ne boka teri alwanyisa basumba badde nyinawo ekibuuzo abasumba bali ku levo ow'okukkono tatunula ku waddyo ow'omu maaso tatunula ku mabega anti ekyo kyenkugamba nti ekyoto bwe kiwambibwa Bayibuli eyogera bweti bw'osoma mu Samwiri ekisooka 16 Bayibuli egamba bweti nti Mukama n'agamba Samwiri 16 ekisooka Samwiri 16 Bayibuli eyogera bweti nti Mukama n'agamba Samwiri nti genda onfukire ku Dawudi amafuta okuba kabaka wa Isirayiri osegede naye wulira kabaka wa Isirayiri yatanafa Saulo yali akyaliwo naye lwaki Katonda agamba Samwiri genda ofuke ku Dawudi era bw'amala Bayibuli egamba nti bw'amala okumufuka kwa amafuta omwoyo wa Mukama nadda ku Saulo ne wabawo omuzimu ogugwa ku Samwiri kitegeeza ekyoto Katonda agenda okugamba Samwiri afuke ku Dawudi amafuta yali amaze okulaba ng'ekyoto kya Isirayiri kimaze okuwambibwa olw'obujeemu bwa mu njogera nga ekyawandiikibwa nga bwondazondaga nti kati generation
Pastors Network ye Daudi gwe tulabako ye Daudi gwe tulabako ye Katonda gwa yeko amafuta Azze musumba kununula. abalala tebakola we bali bakola naye bw'otunuulira ebigenda mu maaso fenga abasumba abasitwa tetusobola kukiganya kubanga we tugenda wazibu Katonda atuyambye ng'abasumba bakitaffe Katonda abawadde TV abawadde radio abawadde ebintu bingi naye mpulira obulumi bungi nganze nze musumba asituka oba nze musumba kyali wansi abakkirizamu ng'oli ayimirira ku TV n'aweereza ku TV aweereza omusumba omulala oli n'ayimirira wali n'ayimirira kati ffe ate nze ffe nga generation tetunenya kanisa namba yonna n'alumba muganda we kati ffe ate ng'abasumba generation ekyo kiba kitegeeza ffe ng'abasumba tetunenya kiba kiraga kyoto kyawambibwa kyoto ekyeggwanga kyawambibwa ne bava ku mulamwa kati balwanira bya bugagga byabwe balwanira bye bakoze Mukunuddin buli mulembe gubaako omusika osegedde olwaleero bw'otunulira ekkanisa bonna bakitaffe bateeseteesa abasika obadde okimanyi batezereza abasika soko kana oba kitufu n'akimanyi batezereza abasika kikyotegeeza okuteekateeka abasika abaana baabwe be badda mu bigere omwana yalina okudda mu bigere yes ekibayita omusika naye kakati ekyo si kibi musumba okukwata omwana we okumuteeka mu kanisa akulembe si kibi naye wulira nze nzikiriza nti nga bw'olaba abasumba bateekako abaana baabwe ne Katonda ayina abasika ab'omwoyo baali mu kuyimusa ababe bw'otunula katika aletawo katika tugeze mzee Kayanja my pastor ina junior Kayanja junior mwagala nnyo yagenda okukwata omulembe kwatesete so kwata omulembe ogende wa Senyonga inayo mutabani we musumba Senyonga yatesete so kwata omulembe naye ulira kino bano batesetese kukwata mulembe gw'abakitaabwe osegedde bagenda kusikira mulembe gw'abakitaabwe naye ne Katonda ayina omulembe gw'abasumba abato gwateeseteese okusikira eggwanga kati kyofuna bali basikira bakitaabwe era tekitusumbuwa banange bateekawo baana baabwe batuufu leka babateekeko naye Katonda ayinayo omulembe gwaffe gw'abasumba abato gwateeseteese okusikira ekyoto ky'eggwanga kyovula tuyita abeegayirizi ne tuyita abasumba bato ffenna tugwere kororo nga 12 omwezi ogw'omukaaga tukaabire Katonda akomyewo ekyoto kyaffe eggwanga lyaffe libeemu emirembe wanabayo okulya kujja kubaayo n'okunywa babantu munnange tuva wala omuntu ave nampirika eyo abantu bagenda kuva nno wala nga bw'okyogedde n'olulimi bagenda kuva eggulu bagenda kuva ePakwaki bagenda okuva erira Uganda yonna abasumba bagenda kuva abasumba bali under generational pastors network bali emitwalo 3.2 bonna balina okujja bonna bagenda kubeera ekololo ate ffe abaagala eggwanga otegerera nga tuli basumba nabo bagenda kubeera namwe mugenda kubeera naffe tujje tusuubira abantu emitwalo 5 ekololo nga tekirimu bishop abo bote tubayise batata twagala bakooya tetwagadde batata b'eggwanga be baliwa ba Muzeeyi Kayanja Dr. Joseph Serwada n'abaludde waabwe Kayanja ku luno si bategese okusaba kubanga babadde bategese nnyo bwe baagala okujja okulabako abaana be bakoze tetulina buzibu naye tuba tetwabayise ate bwe bagala twagala kujja kusaba naffe tetulina buzibu tubeere nammwe tukole wamu okukola naffe tutya tutegekere wamu kintu kya Katonda kyawamu batuwe chance tutegeke batuwe chance ku luno batuwe chance tutegeke bakiveemu temubaagalamu ekyo kinene nnyo ate njagala kukinjawulira mwagala kyekituufu njagala bakitegeere tetukibagobamu era tetubagoba nga basumba tubanange tubagobya wabula twagala abasumba abato ku guno omulundi be babateekateeka bakwata ekyoto ky'eggwanga Katonda bwe yali ateekako Dawudi yakola atya bwe yali ateekako Dawudi anti kati ffe batuteekawo dda yabateekawo kubanga nze nina omusumba eyansumba taata mu mwoyo kati batuteeseteese awagira byakola otegedde batutendese batuyigiriza okusaba batuyigiriza okusiiba batuyigiriza buli kimu ne batufukako n'amafuta okubeera abasumba otegedde buli musumba yenna okubeera omusumba ayinayo taata yamufukako amafuta
ag'obusumba kakati kitegeeza bamala okufaka kw'amafuta baba bakuwadde obuyinza okugenda okukola omulimu gwa Katonda. Era Nurudini bataata abo batuyigiriza ekyokukola naye twabakoppako ebirungi. Ebirungi bye bakoze mu ggwanga twabibakoppako era tugenda biteeka mu nkola. Ate ebibi osobola okoppa ebibi anti bibi oyinza okufunamu tesobola bikoppa ebyo twabigaana ffe tetwagala kuyimira ku TV kati Pastor Mugisha gyali tasobola kuyimira Kasangati n'akuba ab'Ennamasuba tekisoboka tuli mu generation tulina ekitugatta bw'akola ensobi ajja n'aŋŋamba mu buntu ng'atuukiridde mu buntu kale ffe tetugenda kulwanagana ebyo yes tetugenda kulwanagana ekigendererwa kyaffe kwe kugatta eddoboozi ly'abasumba abato boogere kimu. Kakati nze kankubulire Mukulu Nurdin olwaleero bw'oba olaba nga Muzeeyi Kayanja ne Muzeeyi Ssenyonga Muzeeyi Seruwadda Muzeeyi Lwere baali babaddeko ku ntebe etya baali babuliddeko katuuti katya kamu naye ate ffe tetubaddeko katuuti kamu kati bano bweba nga basobodde okwekola bino nga beemanyi ate olwofa abateemanyi yensonga lwaki tuvuddeyo ne tugamba tukole network etugatta twemanye bino bweba nga bibadde bwe biti ffe tukirwanyise tukole eddoboozi limu. kati waliwo abasumba abali Embaale Koboko Kihihi bawulira Generation Pastors Network bandyagadde okubeera part mbatuukako ntya ne mmanya nti mu network amanyikiddwa era ntambulira mu birubirula byaki bya network. Tulina tiimu nnene ku gulawundi tetukola ffekka ono patroni waffe ffe tukolera wansi w'okwolesebwa kwe yafuna naawe tiimu nnene nnyo etuli emabega nakati tutudde wano tuli naawe Nurdin naye waliyo tiimu eri ku gulawundi eri mu kukola mu bitundu eby'enjawulo okwetoolola eggwanga so buli wamu tutuukawo n'Embaale tulina ne bakyeyamala yes Mbaale mu town tulina chairman wa GPN Lila tulina chairman wa GPN na Gulu tulina chairman wa GPN Mbalala tulina chairman wa GPN eggwanga lyonna Kasese Tolo buli district eba ne chairman waayo. Tewali namba kati musobola okutuwa ku namba z'essimu eziri awo nti chairman muyinza okuga tulina chairman mu district nga munafu chairman nga tatuukikako chairman nga tanjagala na kunjagala neŋŋamba naye nandyagadde okubeera ekitu nti kale kankubire patron mu mbeera eyo tulinawo any contact waliwo any office kyetugamba nti okay bweba bigize nsobola okutuukira wano oluusi nga waliwo n'omulabi alaba muzito ne President Museveni ayinza okukiwulira nga yakyagala dda kino ate n'owulira ekololo President Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera tetusobola kusabira agenda kubaayo gwe tugenda okusabira kubanga tugenda musabira nga President wa Uganda amaze okulayira tugenda musabira ye mugenyi omukulu naye gyali yali bonna mubayite muyite Museveni muyite Bobi Wine muyite Bakatumba bonna Nsereko Muhammadi bonna Fulufiga yangambye gyali muyite Alien Skin bonna muyite Bebe Kulu bonna tunya kulisosode bonna tubayise Gravity omutujju bano kina kamiliyoni eggwanga lyonna muliyite okatolaba era mu kusaba kwammwe tutere wali mu 7 wano muteekewo Bobi Wine mubasabire bateekeko emikono bombi tandikira awo nga naye bompi ennamba y'essimu bonna tubayise Bobi Wine akulembera ekisinde kya People Power iyo tumuyise kolora je tusabe kubanga eggwanga limukwatako kimukwatako okusabira eggwanga muna Uganda tulina mutawaana ajje ate wakisaje kati nno ekiroto kyaffe ga Generation Pastors Network bwe kulaba nga eggwanga lino ffenna twogere ekigambo kimu olulimi olwo kyova olaba ebimu bye tugenda okusabira twagala okulaba bakitaffe nga bavuddeyo mu kooti nga batudde wansi bateesa nga bavudde mu kooti abali mu kooti kozi mina yabasumba nga bali mu kooti nga beetwala mu kooti nga beeweereza bino obadde obiwuli olimu n'amawulire baagaana okuwabe wa Katonda ne bagenda mu kooti ebimu ku birooto byaffe
tulaba nga tuwaba waabwe ne basumba mwena mulimba mukisusa mbagu ne muwaba mu kooti alefe ebibi byaffe tubiwaba wamu akono kawandika zeemu nnyo fendiga tuwaba wa musumba omusumba bamusobya yabawaabira mu kooti fetuwaba uwe yembwa tutawulo mukulu Nuruddin okusaba kwaffe kukuno era ekimu ku bitwale kololo tulabeko bakuba kitaffe nga tebakozesa ama radio gaabwe nga tebakozesa ama TV gaabwe kuweebuula Kristo era nga tebakozesa mikutu gyabwe kugenda mu kooti oba okwetwala mu kooti nga basobola okuteesa ng'abooluganda ku mmeeza emu kyekimu ku kiruubirirwa kyaffe Generation Pastors Network ovula nti betusabira tetukoze tutya tetubayise tugamba basigale tubasabire kati ekirala kwe kulaba ng'eggwanga lino nga buli omu ali yeyagaliramu nga munnauganda mpe namba y'essimu abaagala okujja okusaba ekolo n'ebisingako awo nga bapasita bammwe abasumba nanje kigambo pasita kyawamba nnyo yes esimu esooka eri 0774 0774 38 39 69 yes eyo ya generation eyo bw'ogikuba osobola okumanya information yonna ye mwogezi w'ekibiina kya Generation Pastors Network mu Uganda. Kati njagala ne kuzamu. Kansooke ey'omukulu. Sooke ey'omukulu. Eyange essimu eri 0751 554 195 195 yeah eyo yeyange kangene wa doctor eyange eri 0782 0782 76 ana 75 yes eri meka 0782 76 40 75 yes osangi gweyo kyakiriwa eri namasuba wano kikajjo wetuli namasuba kikajjo wano Freedom City yes namasuba kikajjawo nga ku St Apollo Hospital St Apollo edwaliro St Apollo yes weriri awo ina bawaba protestant muliwa kati fe tuli mabega waabwe awo eri awo bagiyita bati Latter Glory City Church Latter Glory City Church ate y'omukulu eyange esangibwa Kasangati ekyalo obulamu okirira ku stage ya Mukonjaawo wansi eyitibwa Great Revival Church ekyalo obulamu bagiyita Great Revival Church kati nga mpunzika dakiika emu abantu baweeyo kusaala nga sinaba kubawayo saala njagala okukoowula abantu mwenna okusingira ddala njagala okukoowula abeegayirizi abasumba mwenna mujje kololo nga 12 ogw'omukaaga mbeegayidde mujje tusabire eggwanga lyaffe mujje tukube vivi ku lw'eggwanga lyaffe tukomyewo ekyoto kya Mukama mu mikono gyaffe abasumba abato bwe tutyo bwe tugenda okuwangula njagala okusabira omukazi n'omusajja abatulaba ng'obaddeko tulaba Mukama akuwa omukisa nkusabidde omulwadde Katonda akuwonye ayina ekikuluma kyonna omwoyo mutukuvu leka akusinkane atalina ssente omwava atalina mulimu Katonda akusinkane akuyambe akuwe kapito akuwa omulimu nkusabidde omwoyo omutukuvu akuwa amaanyi agakugolokosa okuddamu okukoma mu maaso ga Katonda eyali yagwamu amaanyi golokoka okomewo tukabirire Katonda tusobole okutwala eggwanga lyaffe Uganda eggwanga Uganda lyazimbibwa ku musingi omusale tugenda kukomyawo ekyoto kyaffe ekyeggwanga tusobole okufuga ensi ey'omwoyo ey'omubiri. May God bless you. Okay, amina ennene mulimu n'amina 7 ennene ezitali za amina kiri amina ennene abadde Pastor Mugisha Gift ne mugana wange Dr. Jimmy Bale twogera ku Generation Pastors Network nga 12 gugenda kuba mwezi gwa mukaaga awo ku kisaawe gali kwoleka airstrip ekololo bebagambyeko mu Kitege nze Nuruddin Ntege tujja kuba tukwatagana olundi mwera